Buterevu mukwano gwange nkwaniriza ku KIKA media ensibuko ya mawulire gwetanaba kubanga subscribinga gena maso subscribinge likinga commentinga tusobola kubanga munange tutambula fena. Buterevu mukwano gwange buchanga luchanga lwa mindi mukwano gwange ng'abantu bangi basaba essala ey'enjawulo bano nga bagamba bannange singa olunaku lukya TV station zino munange nazo ne zikiwuliramu era nga bwenjogera kati zo zatandika dda okuwulira omuliro. Oluvannyuma lw'abantu ab'enjawulo okuva ne bagamba ati TV zammwe musigaze naffe katusigale ku TikTok oba katusigaze emikutu emirala. Kakati TV ziri kaliro. TV ziri kaliro nti kakati banonya abantu bebakyaza abantu tebakyabalaba. Omuntu ayagala okuyisawo message egende mangu mu bantu akozesa mukutu ogwa TikTok. Ekintu challenge gye bafunye ey'amaanyi era bangi beebuuza kyekiddako nenga nkujjukiza mukwano gwange twalinako zi TV zikibuto nga ze ziriko nga ziina munange abamugagga. TV eza kaladi ezo ne zivaawo ne tudda ku fulaati ne tuva ku free to air munange ne batuza ku digital kusaawa eno. Omulembe gwa TV olowooza guvaawo oba nedda? Olowooza TV zigenda tandika kulaga firimu zokka nga munange zivudde ku content ow'okukyaza abanene, content ow'okubeera ne content ategeerekeka? Nedda bannange weewaawo yadde eggwanga fu naye nedda. Bino ebintu ebibeerawo ebiti ne tubiraba ne tutunula butunuzi bwe tuti bannaye era na bino tugaana okubyogerako. Mutuleke nammwe bannaye ffe abantu abakuze nga tuwa studio za TV ekitiibwa nti omuntu okutuulako ku mpewo za TV oba okutuulako okulinnyako mu studio za TV nti bamuhositinze. Bannaye nga si buli kaceere si buli katica nti ayingira studio za TV. Naye okola otya TV media national media number ogutali mukutu gwa YouTube naye wabula national media. Kati olwaleero nsobola okubuuza ddala omwana Ssefuko mu studio atukolamu ki? TV nekyaza Ssefuko mu studio atuule bw'ati ensirensi emulabe mu studio za TV nga tali ku YouTube tali ku TikTok account ye. Nga ne kuno tulinako lives ku Facebook kuliko pages nga tezisobola ku hosting ku inviting abaana abo abamu. Ngani wabeera penge tasobola kuyita olwa abana batasobola kuyita ku live zize eza Facebook mbwatu atudde nababa abuuza bano ba MC Rich nabo tebasobola olwa abana batasobola kuyita ne babatuuza ku live zizawe nti batandise kubabuuza niye Sanyuka TV. Eyo studio gye mugenda okera kubacha muyita abasajja nga bakakensa mu batuuze mu studio yemu Ssefuko mwatudde. Nimuleeta simanyi ono influencer motivation speaker ku byabufumbo simanyi bawe kakati yamukwatidde mu bwenzi simanyi yayenzi ku Doni Asia simanyi omutikke avudde ku kyeyo olwaleero ayingidde studio nti kati Nalongo tumukyaziza agenda kujja ku mpewo kubaako kyayogerako eri eggwanga. Omwana wange ng'atula ku TV ng'alaba nti oyo influencer omwana abuuza oyo yaani nti nga ntandika kumunyonnyola. Nja oyo golaba ye Ssefuko ye yakola TikTok videos ng'anyamba ng'afuuyira mu video ng'awemula nti baani betukyazizza leero tuhostinga baani nti omanyi tugenda kuhostinga Ssefuko. Kale tumumaliriza tugenda hostinga Donasia. Tumumaliriza mugenda hostinga tugenda kuhostinga Nalongo. Nalongo awedde mugenda kuhostinga ani? Kitalo nnyo nnyini ddala. Nze olunaku ate olaba figa yatula n'ayingira mu studio n'atandika okuweereza program. Naye ng'oluva ku program nga mukola mugambo mutulabisi
n'amawulire agasinga munnange TV ezisinga zigalaga ziviira ddala ku mikutu migattabantu. Kitegeeza ki? Omutindo gwa TV gugudde. Eyo nga nkujja mukwano gwange ye Palaso avuddeyo munnange n'alumba alien skin indirectly. Ono nayitiddemu fresh kid. Ono Palaso agamba banaye tutwale abaana ku masomero. Mulekerawo okugaana abaana okugenda ku ssomero. Jjukira alien skin yavaayo n'ategeeza nti ye champion gwe tagenda mutwala ku ssomero olw'ensonga byasoma okufuna ate ye byalina era byaleese. Awo no kitegeeza champion gudo ku ssomero aba anoonyayo ki? Naye nga tujjukira bulungi champion gudo yavaayo n'ategeeza nti asoma ne alien skin n'atugamba omwana asoma. Kakati Palaso agamba champion gudo agende ku ssomero indirectly ayitiddemu fresh kid. Of course Palaso takyalina mawulire mangi era nga olabanga akoze ekintu nga kino ojja kugamba omusajja anoonya kantu kamugjayo mu kinnya mwali, naye ng'omusajja ye yamubuutikira yamwambaza ekikoofiira ye n'adda ku toopu. Kakati musajja wattu anoonya wayinza okuva mu kinnya kyalimu talaba. Jjukira nga Nkwakyo festival tennaggwa nga Kireva gye tannaggwa Palaso tasobola kudda ku top. Yes, that is the reason why ono alina okugenda maaso n'okubanga yiyo obuntuntu asobola okubanga munange apickinga up ne besi ye ereme kumwerabira nnyo. Of course zo ennyimba tezikyalina kizimuyamba kumukuumira ku top because ono alina n'oluyimba olupya lwe yakuba naye tetulaba olutambula. Kiba kitegeeza nti ekintu ekyamukolwako oba ekintu kye yakola alien skin kikyamu affectinga paka kati. Awo kitegeeza alina kiwamu akadde ate abantu basooke bawone ebiwundu bye balina ku kye yakola alien skin balabo baba namusonyiwa ate baddemu bapiikinge. Waliwo abayimbi nga bo bafubye kimu kye basobola nga Big Eye abantu bagana omusonyiwa. King Michael tetumanyi tujja kulabira ku kino ekivulu kyategese abantu bamusonyiwa oba nedda. Ninga abayimbi bangi munenga Bannayuganda bakuwa chance emu, singa bagikuwa chance n'ogaano gikozesa of course gwe ogamba mbalabyeko nnyo. Kale ensonga bwe zityo weziri. Naye abaana n'obeera ku TikTok abaana bingi ebibeera mu ggwanga n'otasoma abaana ne babeerawo abazadde kati mulabire ku taata fresh kid bangi bamwogereranga ebigambo bingi ku mwana we naye amukuzizza mu kitiibwa. Fresh kid abadde awa taata we keeke mazima n'afukamira naye abaana babeesimba mu bantu olina ekibuli kifuuse ekibuli. Si engeri ensi gyeraga. Abaana balina okuyigirizibwa empisa, abaana balina okulanga abaana balina okugenda ku ssomero. Nze fresh kid congratulating, thanks for staying in school, thanks for learning. Nyumya nayo oluzungu. How beautiful. So kyekyo ekifaananyi kye twagala bannange abaana mbatwale ku ki. Buterevu mukwano gwange awono nenkujjukiza nti obadde ku KIKA Media ensibuko ya mawulire. Ng'otanaba kuba ng'osubscribinga genda maaso subscribing, likinga, commentinga tusobole okuba nga munange tutambula ffenna. Saba Mukama Katonda abankuumire mweraba.